okuva leero wenna kitegedde nti TikTok ye mainstream media ya Uganda gwe komuledi yenna yenna ayina essimu lemezaamu ate bano tubasobola buli omu akwate waasobola nabagambye ndi ku fake opposition buli omu akwate waasobola tubasobola kati bulira ono waatagala point where you feel like you are running out of your skin and you want to strangle somebody. You are facing it rough. People are insulting you left, right, center. They are attacking you that you have not done anything. And then you are fighting impunity. Impunity is also descending on you, fighting against you, because now has unleashed people to insult me. They are everywhere on TikTok. They are everywhere. I'm told I'm not on TikTok. I hear this. I heard you Mubajo was saying it should be banned. I don't know for what reason. Anyway, kati mukulu fe amo tatusasula nze sikolera amo naye tugamba sikolera Hamisi Kigundu fe tugamba temutwekukutirizaako kyetugamba temutwekukutirizaako fe kyetugamba nti opposition yamwe tetugyesiga mukole ebyamwe naffe tukole ebyaffe byetugamba okitegera ekintu kino bannayuganda kambabuulira ekintu kimu nabagambe zonna odds kati zigatta kati gweweebuuze NRM etuleeta ne Mathias Mpuuga negamba nti aleete ebiteeso ebigenda okukyusa mu elections za Uganda nga bijijjako olaba wano bebana abantu bano abatusiwaza the previous mistake gyetugenda okukola kwekwegatta n'abantu bano lwaki tugenda kuba nga tetuli ba student ba history balungi olw'ensonga nti ebyaffe tugenda kuba tubizeemu byekole nga we byali okitegeera ekintu ekyo lwaki nkugamba nti ebyaffe bino bigenda kuba byekozeeko nakugambye kati watuli wali mu revolution ng'abazungu bano bamaze okukakasa abasinkanye his excellence Kyagulanyi bagamba zonna political parties bagenda zisinkana tuli mwaka gwa 1953 1962 okitegeera we tuli waliwo mistake eyakolebwa era yaliva mu alliance zino ekitutuusiza wano leero okutuuka nti Museveni ono okuva ku olwo mistake eyo yakolebwa tuli mu bukulembeze bwa musaayi tetugenda biddamu tubeera musengavuddemu ngaddemu okitegeera ekintu kino siina decision ku secretariat naye nja kiteekawo nabo bakiteeke into consideration bakitunuulire mistake yakolebwa yali yakkewaayi kwegatta ku UPC ewali mistake kati gwe munnayuganda atagira ekintu kino omanyi nze naliwo mwe temwaliwo njagala otunuulire ekintu kino olaba eno PUPU ogiraba People's Union Party of Uganda eno ya Busoga mwalina political party nete bajogira ko linnya lwaki kubanga yakola decision ey'amaanyi eyagaliza Uganda ensi etali ku selfish interest kati njagala tukomparing unification bill oba coalitions bill ezakolebwa ezatulidinga ku independence ya Uganda tulabe mu na Uganda ddala coalition kije twetaaga alliance kije twetaaga okitegeera ekintu kino eno ya PUPU eno ya UPC okitegeera wano bali bamuyita Sawiliam Wilberforce Kadumbula na Diopo wokusatu ono Apollo Milton Obote ono wa PUPU ono wa UPC Sekabaka Edward Luwangula Muteso wokubiri wawangangusibwa abantu abaganda batandika okwekalakasa nga bagala kabaka waabwe okitegeera ekintu kino kabaka wa Busoga kyabazinga wa Busoga Biden yaliko Sawiliam Wilberforce Kadumbula na Diopo wokusatu yalina political party gye bayita PUPU okitegeera yagireeta nakola neyegatta muki mukewayi kubavubuka bakewayi political party no gyajjana olw'ensonga nti it was a revolutionary movement abaana bakewayi batandikanga revolutionary movement then later alone nefuuka political party yasooka kubeera yali movement nga yamaanyi nnyo okitegeera yaliwo naye nga tebalinagiligitimayizinga nnyo okutuuka ku political party it was a movement at first eyali yagala yangeekuoyo abazungu neyagala Sir Edward Luwangula Muteso owokubiri okukomawo yakwata PUPU n'agireeta n'agiguliza mu kewayi okitegeera ekintu kino nefuuka revolutionary movement etya emu okitegeera ekyo then we tujja nti abazungu bano bali balina ekintu kyetuwala bannanga abazungu bano ba hypocrite tulina okwegendereza ennyo ba hypocrite kubanga ekisooka tebaagala muganda kufuga ekyo kimu ekyokubiri tebaagala mukatuliki kufuga Uganda tebakyagala kuba ba protestant okitegeera ekintu ekyo kati factors oba force eyabaliko luli eyakewayi kati ya people power leero kati odds zino baziraba ntino tezikola kitezigera mu favor yako kiche bakola basobola okubateerawo ekiwanyi ne tugenda mu kalulu ak'ekiwanyi nga bakalimu his excellence Kyagulanyi n'akawangula naye nga balina agendas zaabwe ate banene tubamanyi nti bano ba agent bani ba Museveni kana akabinja kano kenjogerako kaba agent ba Museveni tukamanyi okitegeera ekintu ekyo kati basobola okukwata olwokubanga tubataddeko ekibuli ne bagamba katubawe ne batuwa then ono ne bamujjawo nga Apollo Milton Obote we yakikola nti Obote ono yagana okukwata UPC agibulize mu kewayi ebere revolutionary movement yemu okitegeera Obote kiki yakola alliance ne kewayi yakwata movement party kewayi kwa yali nkugambye yali abavubuka ba revolutionaries
Oshitegera najigatta kuki nakola alliance na UPC nenjagala mujjuke ku Lancaster agreement eno najibagama konti Apollo Milton Obote atasinkana abantu bano mu kyama bateesezanisa Edward Muteso okubiri okumutta mission Apollo Milton Obote gye yakola obulungi. Oshitegera ekintu ekyo najjawo Ssekabaka Edward Muteso okubiri gwafuuka musayi paka leero kuona yajanga political party wabula ate agenda zizono zali za kununula Uganda era ensonga lwaki yali first vice president wa Uganda kitegeza target yono yabeera achieved naye ate yono yatuleetera suffering kati leero kibagala weebuuze lwaki omuntu abantu bano ababadde bagana za alliance leero bazisinga zipikamu omuliro twegatte ate ngolende bamaze tulaga sign ez'obuli bwenkwe TDA bagano jegattako go forward eyamama mbabazi bagano jegattako Oshitegera mu 2016 bagano jegattako lwaki ne yafe bajagala nnyo mukulu the best way wemba mwagala tubasanyukire nnyo tubadibirating ne mbyo bufuzi bya Uganda butatwegattako mulekerawo twekukutirizako bantu mwe tetubagala sibagala ndi emyaka gyange gye ninako emyaka 2 bana basajja be bagisse emyaka 2 akati leero yagalanze ne tunuzemu kamera tandika okuwana wano twegatte ne Elias Lukwago baba besije basinya politicians nonsense tunaddamu ebyo ate tunoone emyaka 2 amalamba ba Elias Lukwago batulidde mu olukwe mubeere ku byammwe naffe tubeere ku byaffe abantu bano ebbanga ddene nnyo His Excellency Kyagulanyi bagamba nange twegatte njagala mujjukire ne senior politician y'omu gwe bagenza okukyalirako mu komera nga bavudde mu parliament mu 2021 ebyobufuzi yali abivuddemu ne bagenda okumulaba nti article 14 bagimenya yadduka emisinde n'agenda mu campaign rally ono yesiga obunga bwa muwogo eyokuba obunga bwa muwogo mbutti ya gas n'adduka agenda campaigning Oshitegera ekintu ekyo ne bajja ku kitebe kyaffe tukiggulawo omwami munakwata n'akazina Mr President biki n'ayogera ogundi naye tugenda mu first phase tour tugenda mu tour omulyayo oyo baali nabo mu tour banoonya bagundi banoonya bantu naye nga tayogera ku byaffe kati waliwo ono omwami ono Mr Rule of Law buli wabeera alina okunyigawo erinnya Besigye newe litajja banna Uganda ono Mr Rule of Law waddamu okuteeka erinnya Besigye mu mugobeewo lwemba mwina ne ku bucupa mu bumukube tetwagala kutuzanna muno tetugenda kuddamu ebyo revolution yonna webeegenda mu maaso tetusuubira muntu kugulawo political party ng'olina agendas nnungi nedda kiki olina okukola weegatte ku revolutional movement si revolutional party national unity platform in this case bano bali balina kwegatta ku revolutional movement gye bayita people power movement then for people power movement fe twali tulina obbawa hype ne tubateeka muki mu political places oba positions ne tubagamba mugende mukiikirire national unity platform kubanga mulina seniority oba ebyo mubimanyi mugende muzanye akasajja mukazoganye ku political level naye sebo bana abayayi okumanya nga Apollo Milton Obote bennyini bajja baagala na political party yabo kati baagala kukozesa ffe what do they have on the table Elias Lukwago akyasobola okuwangula n'akalulu n'emitwalo 10 aweze emitwalo 10 egy'abantu Elias Lukwago njagala mutunulye Besigye njagala mutunulye Winnie abantu bekasese bakyamukiririzamu njagala mutunulye Gwigole Mugisha muntu wafaanana leero naye kakati bazze Sebombo balina amaanyi nawe tuneegattanga emaanyi mukulu unification ina kubeerawo ku abantu balina okwegatta naye ebbanga ddene lyonna mutulaze nti ffe abantu mugenda twetaaga mu ssaawa ya byabufuzi okawukayi mugenda otwetaagira okitegeera ekintu ekyo buli ebyobufuzi ebituuka ne baleeta bu sabbuuni naye kakati olwokubanga omusajja ajja n'atuzibula amaaso njagala omuwulye ku kiseera ky'abano bebabeeredde mu politics gwe muvubuka munnange nze naawe obadde omanyi kaluluka abavubuka wali okamanyiiko wali omanyi nti abavubuka ffenna twetaaga politics wabula baali bateekawo political class yaabwe okitegeera be balina okuwa amasannyalaze ng'abasannyalaze baga centering eriyo omusajja n'akwata n'agalinnyamu fezi ne ziwatukira ku bantu bonna kati tubataddeko akagundi ne TikTok batandise ogibikogonaizinga okitegeera ekintu kino bantu mmwe tetubaagala nze sibaagala bantu mmwe mwantama era buli lwembalaba nga muntu esemberezza mpulirira ddala ogunugu nga gunzita okitegeera ekintu kino omuntu siwaze emyaka 2 naye nakati temunnapowa mwagala tuukiriza bigendererwa bya musajja buli wakwata kazindalo Dokita Kizza Besigye n'akola bwati Dokita Besigye ne bamukola bwati tukoze tuti okoze eki generation yaffe tekyali yakunnyonnyola byokoze generation yaffe yakutulaga byokoze tuyiribane Museveni tumugamba talina kyatukoledde ate yagezaako tunnyonnyola zi PDM kati nawe byotse okutugira we are fighting impunity ngwengani gwagambye olina amaanyi agasobola okulwanyisa impunity mu Uganda badde nga olina kuŋŋanya bannayuganda ffenna tujje tulwanyise impunity kati ojja otugira temutubuulira nammwe ebigundi byammwe temutubuulira the best way kirabo kyemugenda okutuwa distance yourself from us mutwesonyiwe
Ngaz'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.